Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala atusinkanyiza olunaku lwa leero, tusaba okusaasira n'emirembe bibeere ku mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Njagala okukozesa omukisa guno okubaaniriza omusomo gwaffe ogukwatagana ne sharia n'ensonga zetuwangaala nazo bulijjo. Kimanyi bulungi nti tulina bannaffe ng'olulimi Oluganda tebaluwulira, era ensonga lwaki tugezaako nga bwe tusoboka okulaba nti at least tufuna ekifaananyi kino, tusobole okuba nga tugatta wakati w'okuwulira n'okusoma. Naye nga inshallah tujja kugezaako okuba nti tutabika mu nnimi, tusobole okuba nti ffenna tutambulira ku peegi emu, ate ffenna tusobole okuba nga tuganyulwamu inshallah ta'ala. موضوعنا اليوم يتعلق بالتطبيق العملي لتوزيع التركة في أوغندا. التطبيق العملي لتوزيع التركة في أوغندا. Today we want to look at the practical application or the practical distribution of the estate in Uganda. Twagala tunuulire gwe omukulembeze wa sharia gy'oli. Nkakasa bulungi nti okimanyi nti ensi gy'olimu teteekesa mu nkola mateeka ga Busiraamu. Naye ng'ate abantu b'okulembera bangi bagenda kujja gy'oli nga baagala emmaali yaabwe oba emmaali y'abakadde baabwe egabibwe okusinziira ku mateeka g'Obusiraamu. I know that you know that we are in a secular country. The secular country has its own laws, and those laws, they are not consistent with Sharia. Walakin, many people are coming to you. You are the one in charge of Sharia, and they want you to distribute the wealth, the estate, in accordance to Sharia. So our presentation today is about how do we reconcile. I want to make myself very clear at the beginning. Anything that we want to do, we must make sure that the Quran and Hadith are the ones which are guiding us. Bwe tuba tugenda okugaba emmaali y'Obusiraamu oba emmaali y'omuntu okusinziira ku Busiraamu, abawalimu ky'olina okusooka okukola okukakasa nti Qur'ani ne Sunna ze zikulembera era ze zikusalirawo. Wabula osangiddwa mu kifo ng'ate ye tayagala okozese Qur'ani na Sunna,
kakati omuwalimu olwaleero shekhe olwaleero ogenda kuba nti okitambuza otya التطبيق العملي لتوزيع التركة في أوغندا. نعم. أهمية الموضوع. أهمية الموضوع. sikakasa nti musobola okusoma ebigambo ebyo. Sikakasa. Naye okay. هذا الموضوع موضوع مهم. لماذا؟ لأن علم الميراث من العلوم التي يقل فيها العلماء في العالم. Kyetwogerako ze zimu ku areas ng'abamanyi muzo batono. Era abamanyi history w'okugaba emmali wano mu Uganda walingangawo abantu betusongako. Ffe twakulanga tumanyi Sheikh Idris Ebugerere nti oyo Sheikh Idris Alubega bintu ebyattalika gwe weewuunye omuntu ali mu Uganda obanza ali emitiyana naye nga bakulifalinga ba Sheikh Idris. Kati ne wabaawo ennaku zino boogera ku Sheikh Bakasambe kwegwe ojja kwesanga nga bantu batono si buli muntu nti kino akisobola. Naye ekyo kiri bwe kityo لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا أبا هريرة نبي يقام أبو هريرة تعلموا الفرائض وعلموها. مسمي فرائض أتيرم ميجلزنا بلالا فإنه نصف العلم. فإنه نصف العلم. kitundu kya ilimu. وهو ينسى. ate faraid yerabirwa. وهو أول شيء ينزع من أمتي. ate era kye kintu ekigenda okusooka okugibwa mu umma yange. So you could see the importance of understanding the distribution of the estate. First of all, as you know, it is natural. We must die. And when we die, we want our estate to be distributed according to Sharia. You are the one in charge. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala gave him the vision to see the future. And he said that, Gafa, and he said that, he told Abu Huraira, Ya Aba Huraira, ta'allamu al-fara'idha wa'allimuha. Learn inheritance and teach it to others, because it is half of knowledge and it is actually forgotten. It is the first knowledge that shall be taken out of my ummah. Abali basomye ku fara'id mukimanyi nti buli woyisaawo akaseera ogenda okumuddira nga tokyamutegeera. That is what the Prophet sallallahu alaihi wasallam said. يقول سفيان الثوري إنما قيل الفرائض نصف العلم لأنه يبتلى به الناس جميعا. لما سمي الفرائض نصف العلم؟ لواجب فرائض يقام أنت نصف العلم، يقام أنت abantu bonna bagezesebwa mu fara'id. Abantu bagezesebwa mu fara'id, fa abamugaba kale tumutegeera. Ate mukimanyi mu maali ezisinga okuwooma ennyo ye maali y'abagenzi. Kubanga musajja wattu yagikolerera abataliiwo
kati buli muntu awulira alina right, alina haki kuyo. When a person dies, every person claims that I am entitled because the owner is dead. He can no longer come back to say, please, you are not entitled. Some people claim that we are partners. Fe twali mu partnership eyo company twagitandika naye mwe temwaliyo. Olaba abantu batuuka n'okufojinga ebiraamo asobole okufuna ku maali. So that is to show you that as Sharia Zakah secretaries, that is how significant that issue is. ما هو الفرائض؟ ما هو الفرائض؟ Njagadde ndete definition yeno. Omuwalimu otegeere akazito akakuliko. Ilmu al-fara'id baji wa ta'rifu ezenjawulo. Lakin ilmun biqawaid wa dhawabit min al-fiqh wal-hisab. Kino kyetera okugamba abantu. Omuwalimu wa leero tolina kukkiriza kubeera nga muwalimu wedde, ebintu byakyuka. Faraivu gwoyagala okugaba, awalan ilmu, kumanya, biqawaid, waliwo amateeka, waliwo ebikolo, waliwo ne dhawabit, simanyawo ekigambo kya Luganda kyenyiza kukozesa, ng'oggyeko principles, waliwo zitwale nga conditions, twale ng'ebintu ebigoberera. Naye ebigambo bibiri byegendereze, min al-fiqhi wal-hisab. Anagaba emmali olina okuba nga olina ebintu bimeka? Al-fiqh. Olina fiqhu fi ddin. Ekitegeeza nti ahkamul mirath ozirina ozimanyi. Wal-hisab. Ate n'okubala okola ki? Okumanyi. Yu'rafu biha nasibu kullu warithin min at-tarika. يعرف بها نصيب كل واحد كل وارث من التركة. Olina okuba ng'omanyi nti buli muntu afuna ki. Kati gye tujja maaso ngenda kubategeeza nti tokyasobola kugaba maali ya mulekwa ya mugenzi ng'oli wekka. Oyinza okuba nti gwe fiqhi omulina, naye nga weetaagako ategeera ebyokubala. Kati tulina kusemberegana. Era kye mwagamba nguba kyayogerwanga luli, abaasoma olukaafiiri ku lwange tekikyakola. Omwetaaga ku sayidi wano. Gw'osome aya omugambe nti fa in kanat wahidatan falaha nisf. Bw'aba muwala nga ali omu afuna ki? Kimu kyakubiri. Kati yakubuulire 1/2 of 100 million kigenda kuki. Ekyo olina kukikkiriza. Ate nga kiri mu Qur'an. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Buli bw'otuuka ng'oli stuck. Naam, ng'ebintu bikulemeredde, noonya akimanyi. Teka kwekangabiriza buli kimu okulooza nti ogenda kukimala. No, it's no longer there. So the area we are tackling, it is an area that combines knowledge of jurisprudence, fiqh, and calculations, mathematics, and so on. So time has come whereby you as the Sharia secretary, the Zakah secretary, even in Zakah, when you are calculating the Zakah, the Niswab, you need someone on your side who understands that. If you cannot have it all. It is not common to find a sheikh who is an accountant. It's not common to find a sheikh who excelled in mathematics. So we need to draw closer to each other. The days of saying that those ones, they are no more. Because, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. Ask the people of knowledge if you don't know.
So that is the knowledge that we want to look at. Constitution ya Uganda, kuba twagala kulaba practical tuyinza kugigaba tutya, yatuwa eddembe ly'okweyagalira mu nzikiriza zaffe. Hurriyatu ta'bir, hurriyatu tadayyun, freedom of worship, freedom of expression. Yensonga lwaki bwe batusanga mu lukuŋŋaana nga wano tewali ajja kubuuza mukola ki. It is our freedom to associate. Dembe lyaffe okuŋŋaana bwe kibanga ekigendererwa kyaffe si kibi. Bwe batusanga nga nze ntaddeko enkofiya naawe ogitaddeko, Allah asaasira abaagirwanirira nti kati tolina kugijjako mu kooti n'ewalala. Tewali agenda kukuba ku mukono, tewali akugaana kuyingira mu ofiisi na kabonereko ak'obusiraamu. Kubanga eryo ddembe eryo ssemateeka alikola ki? Alikuwa. Naye mu kiseera kye kimu, constitution y'emu egamba etteeka lyonna erinajja nga likontana ne constitution eno ate lijja kuba null and void, lijja kuba fu. Kati bakuweesa ddyo ne bakugisaako kkono. Nojja ogaba emmaali, kuba ffe principle yaffe emanyikiddwa. Bwe kisinkana abantu nga musajja na mukyala nga bali ku level y'emu, lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn. Eyo ye principle etagenda kukyuka emirembe gyonna, kubanga watilka hududullah. Ezo nsalo zaani? Za Allah subhanahu wa ta'ala. Naye ojja kujja ogigabe mu ngeri gy'ogenda ogigabamu, fadlan sheikh. Naam, omu ku boogabidde akukube mu mbuga z'amateeka. Tuli ffenna agambe nti wansosodde ate nga constitution tekkiriza discrimination. Omusomo gwaffe ogw'olwaleero obalansinga otya okusigala nga lidhakari mithlu hadhil unthayayn ekola? Tuli ffenna naye ng'ate n'oyo akomplayininze olina engeri gy'omuhandolinzeemu, kye bayita fiqh. Obuntu bulamu busobola okukutuusa ku kyobadde togenda kufuna. Ate oyinza okulooza nti ogenda kukozesa kifuba n'omaliriza nga byonna obiruuzinze. Ku makya ga leero mbadde njogera ne muganda wange ono Sheikh Hassan ne ŋŋamba nti bannange, temulaba nti bakadde baffe abaatukulembera baakola omulimu munene nnyo okuba nti bamatiza gavumenti eyaliwo ekiseera ekyo nti omusiraamu yalina okusala ebisolo. Mumanyi haraji, obuzibu bwe twandibaddemu olwaleero senga buli muntu ali free okusala. Baakozesa okutegeera kwabwe ekiseera ekyo ne batugirayo ekyo n'essaawa olwaleero tukyakyenjoyinga. So when we are looking at this field, we should know that the Constitution of Uganda granted us the freedom of expression, the freedom of worship, but at the same time it says that any law that contradicts this constitution, it shall be null and void. So we know as Muslims that one of the principles, لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ, usually when we have a male and a female of the same level, the male takes 2, the female takes 1. And that one is a principle that will never change. But you are in charge of distribution. You have distributed. You can't rule out the fact that one of the beneficiaries will not be contented. Will say, though, no, I'm a female, but the Constitution prohibits discrimination. You have discriminated me. She takes the matter to the court. So you need some kind of jurisprudence to see that لِلذَّكَرْ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ must be observed, because that is Quran. But at the same time, how do we take control of this person so that Sharia should continue being practiced in Uganda? So, having said that, I don't want to take you far. Let's go to al-isti'dad li-taqsimi at-tarika. Al-isti'dad li-taqsimi at-tarika. Kati tugenda mu practice yennyini. Agenda okugaba emmaali y'omugenzi
ekintu kyalina okusookerako ddala atazwid bi usus almirath. Waliwo ebikolo ebyokugaba nga byo olina okubeera nabyo. Abazungu bagamba nti knowledge on your fingertips, nga si byakumala kuzuukusana kugenda mu library kubinoonyako. Kyekisookerwako atazwid bi usus almirath. Kyova olaba bw'ogenda mu ofiisi z'abannamateeka ojja kusangayo nga balina library. Olaba ebitabo by'amateeka emabega. Gwe sekuritale wa zaka n'owa shariya mu ofiisi yo mulimu bitabo ki? Buli muntu kyerowoolezeeko. Olina okuba nga olina ebikolo mu mirath. Waliwo ebitabo ebiri mu yassara. Ennaku zino kati irimu erine ku masimu. Osobola okuyingizaamu n'ogamba nti bano be balese be bamulekwa, emmaali yenkana bweti, ne bakolera calculation ezifuluma. Ekyokubiri, al-ihata bi ansibai al-waratha al-asasiya al-usul wal-furu'. Waliwo abantu nga bo tosaana banoonya afuna ki? Al-usulu wal-furu'. Waliwo bw'omanyi nti mu buli ngeri yonna omuntu bw'afa nga alese kitaawe ne maama we, okuggyako nga waliwo ensonga yonna maani min mawaani al-irth, balina kukola ki? Kufuna. Kati halatu mirathil ab, naam, taata engeri gy'asikamu olina kubanga ebyo byo obimanyi, bikuli ku mutwe, si byakunoonya. Halatu mirathi al maama ensikaze olina kubanga ozikola ki? Ozimanyi. Kati ate tulina al-furu', al-ibn wal-bint. Abo nabo at least olina kubanga oli sure nti abo bo bakola ki? Obamanyi. Kubanga be basinga obungi ze kese ze tusinga okubeera nazo. Ekirala, azawuji wa zawuja. Azawuji wa zawuja. Ezo nazo kulina okubanga hala zombi ng'ozitegeera bulungi. So, omuntu agenda okugaba emmaali y'abamulekwa, ebyo kakasa nti byo obirina bulungi. Kiddako al-ihata bi mustalzamati tawzi'i tarika fil qanun al-Ughandi. Ensi gye tulimu teramu za sharia, naye yatuwa eddembe ery'okuba nti tukkiririza mu ddiini yaffe n'ogiteeka mu nkola. Kiba kitegeeza nti gezaako nnyo ng'omuwalimu okumanya amateeka gali gagamba ki. Muyinza okuba temukimanyi ennaku zino, naye kati abantu abakola ebiraamu, nze nakasinkana abantu 3 ate Allah bonna abajjuludde, naye nga bw'aba agenda okukola ekiraamu akuyita gwe wa sharia n'otuula wano, n'omunnamateeka n'atuula wano, tayagala akole kiraamu, waveeyo omwana akicyalenjinge mu kkooti. Nze mmanyi engeri gye ntuulamu ne lawyer, oli n'awandiika statement yo n'akola ekiraamu, ne mugamba nti kino sharia tekikkiriza. Ba lawyers usually balina amakubo amalala gasobola okukitamu kisobole okuba nti sharia ekikkiriza, kuba sharia ye minzaani. Wano ndowooza wali okutya kw'abantu. Tewali muntu yenna alina buyinza kumenyawo sharia, era tetukkirizibwa, kubanga waman lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun humul fasiqun humul zalimun. Ekyo tewali atakimanyi. Naye mu nsi gye tuwangaaliramu waliwo omusajja Allah yakamujjula emabegakaawo, naye yampita ku sayidi wano n'ayita looya we wano, ye n'atubuulira byonna by'ayagala. Kati ffe omulimu gwaffe kulaba nti sharia eyitawo
ate teri agenda ku challenginga kiramo ki. So the person who is in charge of distribution of estate, please get some knowledge about what is taking place in the Ugandan law. Now, nagambye nti at-tazwid bi usus al-mirath. Ekyokubiri ne ngamba al-ihata bi ansibai al-waratha al-asasiyya. Al-ihata bi ansibai al-waratha al-asasiyya al-usul wal-furu'. Naam. Ekyokusatu al-ihata bi mustalzamati tawzi'i at-tarika fil qanuni al-ughandi. Tugezeeko okumanya bannange bw'oba tomanyi yita looya mu kitundu omugambe nti owaaye bwe tutambula bwe tuti waliwo gye batukwata. Yasobola okugamba nti tutambule bwe tuti ne bwe tuti ne bwe tuti, tusigale nga sharia ekyateekeddwa mu nkola. Kisoboka bulungi. Ekirala, omuntu anaagaba emmaali tawiyatul mujtama ala ahammiyatil wasiyya shar'iyya. Basekretare ba sharia, basekretare ba zaka, mulina obuvunaanyizibwa. Sheikh Kibaata ajja kujja tusomese ku zaka, nze ndi nnyo ku tarika. Naam, tetukoze mulimu gwa kutegeeza abantu nti bannange tukole ebiraamo nga bikwatagana ne sharia. Omusajja ajja n'akola ekiraamo nga kizibu nnyo, ayina bawadde abalala tabawadde. Ate okusinziira ku mateeka g'ensi, ekiraamo is the last wish of the deceased. Kyasembyeyo okwagala. Era njagala obbakakasa nti kibeera mukaddasu nnyo mu mateeka. Kiweebwa ekitiibwa. Kati gw'ogenda okujja okugamba nti Haji Budala yabadde musiraamu, ng'omwana we agamba nti taata yampa kino. Kati ekibuuzo ne kibeera bulijjo oliridda wange omuwalimu. Kirina kye tulina okuba nti tufunamu wano ng'abawalimu. Tusemberere abantu baffe, tubategeeze obukulu bw'okuba nti bakola ebiraamo okusinziira ku mateeka ga sharia. Era wano wenjagala okubategeereza, muyinza okuba abamu temumanyi, woofiisi yaffe ya sharia yafulumya sampo y'ekiraamo. Era ekitabo weekiri wano. Allah gw'aba asoboseza bati twakibagamba, alinamu emitwalo 2. Genda ne sampo eyo. Oyagazise n'abalala abali mu kitundu kyo okubeera nti bakola ki? Basobola okuba nti bakola ebiraamo byabwe okusinziira ku sharia. The office, the Directorate of Sharia, issued or it published this document. How do we write a will in accordance to Sharia? This is the Luganda version. This is the English version. As a Sharia secretary or as a person who is in charge of matters of Islam, do you know how to make an Islamic will? Gwenga agenda okuba nti ogaba emmaali, abaffe wali weebuuzizzaako n'ogamba ku bantu, gwe kennyini omanyi bwe bakikola. Tuli ffenna n'olw'ensonga eyo tugamba tetusobola kusigala mu butamanya ssaawa yonna. Tuli ffenna n'olw'ensonga eyo tulina obuvunaanyizibwa ng'abawalimu tawiyatul mujtama ala ahammiyatil wasiyya shar'iyya wa musaadatu nnas ala i'dadi alwasiyya shar'iyya. N'okubayambako. Okubayambako. Temukwatibwa nsonyi ng'aba mashayikh, mulina abagagga bammwe mu bitundu okumukuba akamwe mubuuze nti naye haji wange ekiraamu. Kubanga bw'anajjulukuka gwe gwagenda okuleka mu buzibu bw'otalabanga. Therefore, tawiyatul mujtama ala ahammiyatil wasiyya shar'iyya wa musaadatu nnas ala i'dadi alwasiyya ash-shar'iyya. That's why I'm telling you the copies are here. If you can manage to take one, take one.
when you reach your place and you see there is need, you can order for more copies. Because we have also copyright law, you are not supposed to go and photocopy it. After all, by the way, it is better that you just feel. For us, we simplified it. How many children do you have? What is this and what is that? And this document cannot be challenged even in the courts of law. You get my point? So, oyina omuntu ogwoli naye nga bw'anaakola ekiraamu, sharia safe, amateeka safe. Tolaba nti omulimu gwo gweyanguyiriza. You have simplified your task. Now, next is توعية المجتمع على ضرورة الاحتكام بشريعة الله. Bannanga abawalimu twagala nnyo sharia eteekebwe mu nkola naye tetukubiriza abantu okubeera nti sharia bagikozesa. Tegekayo khutba nga ekubiriza abantu okuba nti obulamu bw'omusiraamu bwonna butambulire mu ki? Mu sharia. Al-amru thani kiddako tawiyatul mujtama ala ahamiyati tarbiya al-islamiyya. Badde mbuuse point eyo. Abantu ne bwe munaabakubiriza batyo okubeera nti baagala eddiini yaabwe nga tebateeseteese baana baabwe, abaana bagenda bafuukira ekizibu. Ffe tulina cases olwaleero nga taata yagamba nti emmaali yange egabwe mu busiraamu, abaana ne bavaayo ne bagamba nti tetukkiriziganya taata kye yagamba. Lwaki? Suu tarbiya. Lam turabbu hadha al-jil. You have not prepared them according to Islam. So please encourage your people so that they can have the child upbringing according to Islam. I doubt whether when you die, when you look among your children, don't you see a child who is going to challenge Islam? Don't you think so? What have you done? Olina omwana n'essaawa ya kaakati ng'akwagaliza kufa. Aga taata oluddewo, ate ffe tuli baavu. Oyo omusuubira kukola ki? Ng'olese ekiraamo ng'ogamba nti lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn. Baba mwana muwala. So, إذا كنا نستعد لتقسيم التركة فلنعمل هذه الأمور. Bwetuba twagala okuteekateeka tarika, abasiraamu mu Uganda basobola okuba bakiteeka mu nkola ezo ensonga ki nkulu. Go ahead. Al-khutwa al-amaliya. Fiqhu al-huquq al-mutaallika bit-tarika. Naam? Ma hiya al-huquq al-mutaallika bit-tarika? Ani ampe ekisookerako. Al-huquq al-mutaallika bit-tarika. Ekisooka. Naam. Kyekisookerwako? Njagala ekisookerwako ddala al-huquq al-mutaallika bit-tarika. Omuntu afudde. Naam Sheikh. Tanfidhu al-wasiyya. Naam. Mu'natu tajhiz oba tajhizu al-mayyit. Hukuku zino waliwo hikma. Dwaki bazitegeka okusinziira ku order eyo. Naam. Next. Idhan mu'natu tajhiz. Omuntu afudde. Ekisookerwako mu mmaali ye tetunnatunulira mu tanfidhul wasiyya, tunnatunulira amabanja, tunnakola ki? Awwalu shay. Aziikiddwa atya. Tumuteeseteese tutya. Sheikh Kigula njagala okukkiriziganya naawe ku advanced level. Naam. Ikhtalafa al-ulama. Advanced level ikhtalafa al-ulama. الديون المتعلقة بالتركة ومؤن التجهيز أيهما تقدم؟ Nzikiriziganya naawe jazakallahu khair. Waliwo abamanyi nga bagamba nti omuntu bw'afa nga tetunnamuteekateeka tusoboka amabanja. Hadha alqawl mawjud weekiri. Tuli ffenna naye nga alladhi yatarajjah wallahu a'lam tusooke muteekateeka olwa ahadithi eziriwo. Hadithi ezimu kuzo nti ba Mus'ab ibn Umayr waliwo omusajja yali mu hijjatul widaa n'omubaka Muhammadi
sallallahu alayhi wasallam fawakaswatuhu rahilatuhu, nsolo ye nemutomera oba nemusamba. Naam, bwe yamusamba nabbi n'agamba nti kafinuhu. Naam, yagamba nti muteeketeeke wakafinuhu fi thawbayhi fa innahu yub'athu yawma alqiyamati mulabbiya. Mumuleke mu ngoye z'abaddemu, temumubikka mutwe, oyo temumunaaza oluvanyuma. Hal nughassilu shuhada? Naam, la tughassiluhu. Tetumunaza, tumuteeke mu ngoye z'abaddemu, fa innahu yub'athu yawma alqiyamati mulabbiya. Allah jammuzu kusanga ali ku labbaik Allahumma labbaik. Naam, kakati ekigambo ekyo bawulama ko basinzira ne bagamba ti n'olw'ensonga eyo tuqaddamu mu'natu tajhiz ala sadadi duyun. Kuba tomanya ayinza okuba yalinayo kamabanja naye nabbi teyakikulembeza. Ate waliwo qaida egamba nti ta'khiru albayanu inda alhaja la yajuzu fi haqqi nabiyyi sallallahu alayhi wasallam. تأخير البيان عند الحاجة لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم. okere yokunyonnyola nga waliwo obwetaavu tekiri mu nkola ya mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. N'olw'ensonga eyo omuntu agenda okugaba tarika olina okusooka okumanya mu'natu tajhiz. Kyo kyeki ma yahtajuhu almayyit min hini mautihi ila an yuwara fi qabrihi duna israfin wala taqtir. Kikulu nyekyo kyetuyita okuteekateeka mayiti kwe kumanya okuteeka omufu kye yeetaaga okuva lwe bamulangirira nti afudde okutuuka bw'anaateekebwa muki mu ntaanaaye, naye min ghairi israfin wala taqtir, tewali kudiibuuda ate tetubeera ekyoluganda kiki mukono gamu okekkereza kukena tetukekkereza nnyo. So I'm saying we are now going practical. Someone has died. Now, if he dies, what is first? The scholars of Islam talked about the liabilities against the estate of the deceased. Number one, funeral arrangements. How do we define them? Whatever the deceased needs from the time of death up to the time when he shall be put in the grave, but maintaining the balance. We don't go extravagant and we are not so mean. Wakana baina dhalika qawama. Olumu bwe bansomesa abaana bange abashariya ntera okusaaga nabo. Ne mbagamba nze bwe nfiira embaale kuba gye nsomesa shariya. Ddala kyamakulu okuteeka mayiti yange ku pick up. Seka boss. La tarafuan wala takabburan. Sheikh Mukasa. La tarafuan wala takabburan. Naye ddala n'okwata pick up kana ak'ebisagaze n'oteekako mayiti ya Sheikh Abdul-Hafiz omusomesawo n'ogikalabula kuva eyo paka mitiyana. Buli akulagagamba oyani nti abanne tufiiddwa nnyo omusomesa waffe. Banno bali temusobola kufunayo ko ambulance. Oyinza okuba ku saidi yange nga butuufu ndyazaamaanyiza. Naam, naye wayinza okubeerayo ko omusiraamu omulala. Ekikulu ennyo ffenna obusiraamu ffenna tuli ku ddalaja zezimu. Naye ate waliwo fadhulu Mungu ziyateeka wakati w'abantu. Nkimanyi bulungi inna akramakum inda Allahi atqaakum. Naye waliwo mu mbeera yo n'ogamba nti tewali buzibu. Ekyo nakyo kirala. Ffe wano tuli ku mu'natu tajhiz. Mutambuza mutya. Bwe mubanga mu busobozi bw'emmaali yange mulimu ambulance, temunteeka ku pick up. Naam, emabega eyo we twali tukyali batonga oba otambula n'osanga mayiti gye basibye mu lubugo ku ggaali. Allahu akbar, ezenguudo twatanga nga toyagala nakuddamu kulukwata. Naam, kakati muganda wange kitange Sheikh Bira
ogenda okanga bamusibye mu sandazi enjeru bamutadde kagaali na Allahu akbar wa lillahi alhamd. Kati eyo yonna tubeera mu'natu tajhiz min ghairi israfin wala wakati awo nazilu nnasa manazilahum, abantu mubateeke we bakola ki. Ate bw'abanga kyoyogeddeko Sheikh kirungi nyinza okuba nafiiridde Mbale naye nga katalika ke nalese katono bw'onookateekamu ambulensi ate abaana tebalina ke bakola ki. Kakati lwaki tebanziika e Mbale? Naam, abagamba nti bamuleete wano bamuteekemu kashe bamuleeta baleme kwogera bwogezi nti ffe tumwagala wano. Kakati eyo mu'natu tajhiz tutandikira ku birango ebimu bika ku CBS, the death announcements. But if we can get someone volunteering, it's okay. But if we cannot get, then we take it from his own estate. Next. Tasaul. Tulinga abebuuza. هل يمكن توفير خدمات مؤن التجهيز في محافظتنا؟ يا أهل الشريعة يا أئمة المسلمين mulina nteekateeka kize mutaddeyo okuba nti mu'natu tajhiz kale yo tetugijja mu nsawo ya mugenzi takhfifan ala al-yatama, okubakendeerezaako system gy'olina ewuwo omuntu bw'afa mu bamasheekhe bo mu bantu bo emukendeerezaako ki okuggyako jeneza eri ku muzikiti. Twakula ffe nga basajja babakulu naddala bamashayikhe nga bayina essanda zaabwe ewaka waabwe. Nze nakula okutuusa simanyi paka wa naye nga kitange omu ku bakitange baammi bange Sheikh Sulaiman Bulega essanda z'abafu ku kyalo bonna, era ye bwe yagendanga e Makka Allah amusaasire ng'agula joola yennene buli eyafanga nga najja n'akuteekako olupimo ayina engeri gye yazitunganga ng'eyo khidma Sheikh yagiwayo ye imaamu waffe. Muassasaati zaffe zikoze eki okukhaffafa ku mu'natu tajhiz? You know, the question is, people of Arua, people of Yumbe, people of Koboko, have we established systems so that we can help our people at least to decrease on the expenses of funerals? Have we done that? Is it not possible? Now, indana naash ako akagari kafako al-kafan ujratul ghusl al-maqbara bi ajr aw bidunihi. Kale bwe tuba tusobola biwaayo for free naye ababikola bo weebali. Nze nsi gye nasomera. Naam Sheikh. Alaikum salaam wa barakatuh. Naam. Wabaawo abantu abataka emikwano bakyagende abaleeta kyetuyita ennaku zino amabugo. Amabugo ago ndaba nga batera nnyo okuyamba mu mbeera ewakubadde sitwakiisanga sisitimu y'obusiraamu entongole naye ng'abantu embeera zaffe oyogera ku kantu ako ebiseera ebisinga kafamire ezo zonna asho osuubira nti buli muzikiti mukalina jako naye ng'ebiseera ebisinga embeera eyo ndabanga etufuka wange nnyo. Okay. Naam. Jazakumullahu khairan. Kakati ekyo ba ahlul balad buli muntu addeyo ateeketeeke system eyo ojja kufunayo eddoboozi erikugamba nti amabugo tegakkirizibwa. Tolyewalawala lisobola okukola ki? Okuvaayo. Kyova banze mu bintu bye nasinga okuyiga ku mukadde wange Sheikh Musa Sebbumba bwe bamuyita okusoma khutuba mu kitundu asoma khutuba naye tasaaza. Asoma khutuba naye takola ki? Tasaaza. Abasaalize ku mazhabu gaani? Yayinza okubanga gye yavudde la yajharuna bil basmala olutandika Allahu akbar
ng'atandika alhamdulillahi rabbi alalamin, naye nga gyalaze yujihiruna biha, bajatuza. Kati agenda okuva ku swala nga omuzikiti gwetemye emirundi emeka? Bulijjo seeke swala z'otusaaza olaba gundi gy'oleese wano. So ekyamabugo bannannyini kitundu naye nga fiqhi yeetaagisa nakyo kukitunulamu kubanga bagatuwa mazima. It's a reality. Our brother, our sheikh was talking about the condolences. You know, when we die or when we lose relatives, people usually bring some condolences messages with some money. Can we manage that institution so that it can help in that? Allahu alam. I don't want to go into the details of that. Next is fiqhu al-wasiyya wa tawthiquha wal ishhadu alayha wal amanat fi hifdhiha. Numana atalaze wote. Hifdhu al-wasiyya, fiqhu al-wasiyya. Okutegeeza abantu wasiyya nkyogeddeko okuba nti wasiyya yo eri muwathaqa. Naam. Naye? Okay. Fiqhu ad-duyun al-mutaallika bi ayni tarika. Jazakallahu khair. Kati awo tuzze ku point ya Sheikh Kigula. Sajja yafudde naye alina amabanja. Amabanja ago nago tulina okutegeera ayyuhuma tuqaddam. Sajja asobola okufa nga alese haqqullahi wa haqqul adami. Naam, yaleka yetemye naziri nti bannange Mungu bwamponya obulwadde buno ngenda kuliisa bamasakini 10. Obulwadde bona abuwona n'atabaliisa ne lujja nga lumbe lulala lwe lwamutta. Kakati ate mu kiseera kye kimu yeewole ewaaka amaadi emitwalo 20. Tugenza okutunula mu bye yaleka nga bw'osasula bw'oliisa bamasikini bali 10 n'okusasulako amaadi sente tezimala. Anuqaddimu haqqa Allahi am haqqul adami. Tusooke kusasula bbanja lya Mungu kuba liri bbanja nadhara lillahi. Naam, oba tusooke kusasula bbanja lyani lya Muhammad. Awo nawo waliwo ebigambo by'abafuqaha. Naam, abawalimu muyina kubimanya. Naam, fiqhu al-wasiyya. Ekiraamo kati wana ekiraamo kye twogerako si kye kino ekya gavumenti, wabula kiri ekiraamo ekirina shuruutu 3. Naam, al-wasiyya ash-shar'iyya. Okusooka kwa byonna an yakuna fi hududi thuluth. Tekirina kusukka kimu kyakusa. Tugambe ekiraamo ekyokugaba ku maali ye. Nabi sallama yagamba nti inna Allaha kad a'ta kulla dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarith. Bano abasika b'omanyi taata maama mutabani wo bo tobagamba nti ate namuwa ekibanja egundi naye abagoberezi baffe babimanyi. Are they aware? We are talking about an Islamic will. Sometimes what happens is that according to Islam, you are not supposed to make a financial benefit to one of the legal beneficiaries. It is not allowed to say, when I die, 5 acres of land is for my wife, because your wife is already having a share. But are our people aware of that? You find them, they have given some land to this child, to the other child, but they have not given this one, because we have not advised them during their lifetime. Naam, walidhalik fiqhu al-wasiyya wa tawthiqha. Abantu tubasomese nti la wasiyata liwarith. Naam, ekyokubiri abantu tubasomese era tubagambe nti bw'oba osazeewo kugaba ku maali yo an yakuna fi hududi thuluth. Tosukka kimu kyakusatu mu kulaamira maali yo. Bwe tumala nga tarika yo yonna tugambe ya ika 10, togamba nti ate 5 nziwaddeyo mu muzikiti. Kirungi twagala okuwaayo ku muzikiti, naye 5 eba half.
kati atenga nabbi yagamba nti athuluthu wa thuluth kathir innaka antadhara warathataka aghniya khairun min antadharahum alatan yatakaffafuna an-nas. Olaba nabbi shafaka gye yalina ku bantu yagamba nti gwe okwata emaali yo n'ogiwaayo mu muzikiti mu masomero mu biki kwegamba okuleka abaana bo nabo baganyulwemu babeere bulungi kirungi okusinga bw'onoogigaba yonna basigale nga bali ku street basabiriza. Naye hal almujtama ala ilm ebyo babimanyi oba ogenda okubikula ekiraamo kya haaji kyo nga byebijjuddemu. Thaniyan au thalithan alla takuna li jihati ma'asiya. Abantu abamu bagaba ettaka yaabwe naye nga baligabidde biduula baligabidde gundi kanisa baligabidde ki yahe ye yabadde musajja mukulu ku kyalo awulira ne kanisa alina contribution yagalo gikola ki ogikolera bambi tamanyi gw'oliriddawo muyigiriza. Bwe tukimala ekyo tawthiqul wasiya ekiraamo kino kyolaba kirina okubeera nga kikakasiddwa ani yakisayininga. Naam kakati ekyo tulina okubanga al ishhadu alaiha bajulizi kyaba kiriko wal amanatu fi hifdhiha. Abawalimu tulina challenge mu biraamo by'abantu. Wenjogerera wano mummwe mulimu abalina ebiraamo by'abantu. Naye bw'otakozesa amaana wakisomamu olumu kubanga olumu wakikola n'omusajja mukulu. Kati bw'ovaawo ng'oyita mutabani we mugamba nti naye ogamba Hajji alina kye yakuwa ggwe. Gw'oyogera akyali mulamu. Omwana olutalo bwe lutandikira. So the honesty in keeping the will. Many times the person who is making a will, he makes it with you. After that he seals it, he signs it, and he gets witnesses and he gives you a copy. So you are aware. You call one of the children and you say, my brother, you think your father gave you anything? During his lifetime, you are causing chaos in the family. Next, al-khatawat, steps. Nga tugaba emaali mbawa experience yange era si yeyenkomeredde ekyabampisizza feno ku headquarters bwetutyo bwe tukola mwe mukola mutya. Naam. 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 Nafsu shay, barakallahu fik. Ani ajulira ku kiraamo ky'omusiraamu? Abaffe yandibadde nga tali musiraamu? Ama aqul walan yaj'ala Allahu lilmu'minina ala alkafirina sabila. Balina okubanga bantu bakulu nga bategeera nga basiraamu nga ne bajulirako babimanyi. Tondeetera kitabo kye wamaze okuwandika noga Sheikh Sayini nga wano ng'omujulizi. Njulira kuki? Kubanga obujulizi kitegeeza nti ku ssaawa yonna bakuyita okukakasa ebyawandiikibwa muno. Kati gwe tobimanyi na kubimanya. The question from our Sheikh was about what are the qualities or conditions of the witness. They should be Muslims. They should be mature. They should be sane. They must have known the details of what they are witnessing on. Because the purpose of witnessing or testifying is that you can come and give a testimony, testify that this is it. So you can't testify on what you didn't know. Naam, al-khatawat. Al-khatwa al-ula, step we soka, feweti we tukola. Naam. One example nti waliyo ya Allah goyajula Allah musasire yakuita gweneroya omuntu nafuula omujulizi nga gweneroya naye roya nataba musiraamu
lawyer okuba nti musiraamu basi musiraamu al afdal al muslim ekisingako okuleeta muki era ahuthukum kuba weebali tetukyalina ajiz kizibu nnyo kati omuntu ogamba nti mbadde njagala lawyer nesifunye muki iye ng'oli mu kitundu kyawa naye bw'obanga ssebo ddala wooli taliiwo ono lawyer tumwagalamu ilmu wadih tumwetagamu ki atagirina ali mu ahlu dhikir mu eriya eyo kati nze omulimu gwange ng'owa shariya kumuga nti ekyo nedda kati yaleeta ilmu ye ey'amateeka nze ngisiramule naam الشهادة عليه هذا أمر آخر نعم هذا ما كنت تسأل عنه أيمكن أن يشهد محامي غير مسلم على وصية المسلم نجو تجزم نعم ذو عدل منهم تجزم ekisooka nze njagala kukiddamu mu bwangu nti tewali bwetaavu bwa ye kujulira kubanga abajulizi tulina bangi واضح لكن عند الضرورة تولينا challenge abasiraamu bamashayikhe mujikirize amana yaffe tandise okendera والناس الآن يرون الأمانة في غيرنا abantu batandise okulaba obwesigwa batali muffe katojjagamba omusajja aleetera oyo nga musiraamu naye nga balooya abasiraamu abakamukumpanya tobabala kati ate ayinayo Joseph yazze nga amukolera emirimu gye tamukola ki ogenda mmuteeka wa yaakhe naam هذا قضية كان موجود عندنا لأن ضروري وانا بسيرام بنانغا شفت ايزو زيمو challenges اوكي الخطوة الأولى نعم يا جماعة ما رأيكم لو كما اتفقنا في البداية لو حد منكم عنده شكوى أو نقطة من النقاط التي غير مفهوم يعني تكتبوا على جنبك بعدين بعد المحاضرة يعني نقدم يعني إلى نعم ممكن نسجل تسولوا kuandika bibuuzo tusobola okubanga tulokola kadde kuba tutandise mu time khatwa esooka febweti bwe tukola ate era mbagambye nti zino si Qur'ani si hadith awalan fathul malaf fete tuhandolinga musango gwonna nga toguddewo fayiro naffe abasiraamu bamashayikh tuyige system oli sikusanga mukubo munnange nno emali ya haji yeetaaga okugabwa kakati naawe gyoteekemu ekkooti yo nejjubayo nti ozze kugaba emali bajja kubuza waayani yakwadde obuyinza mu sisitimu yaffe wano buli bwojja mu ofiisi yaffe tugamba gulawo fayiro ate fayiro ogigulawo ate fee osobola gwe okugerekera abantu okusinziira ku kyolaba file opening mitwalo 2 3 mu fayiro eyo atabiru anil irada warida omuntu abeera akakasa nti nzikiriza era nsiimye emaali yange eba emaali y'omugenzi egabibwa okusinziira ku mateeka gaki k'obusiraamu ga shariya ayina okuba okuwa olukusa olwo thaniyan kati wano we nabagambidde mulina okumanya ensi yammwe egamba ki shahadatul wafat asabye aguddewo fayiro ayina obuyinza obugigulawo mu ofiisi yo mweŋŋamba kubanga amateeka ga Uganda omuntu bw'afa ekisookerwako balina okumufunira death certificate naam kati bino bye bimu ku biwandiiko byogenda okusaba onaggulawo fayiro thaniyan wathiqatul idaratu tarikat waliwo gwe bayita executor naam waliwo office gye bayita office ya administrator general tokkirizibwa kwobenga ofaanana otya kweyingiza kugaba maali ya mufu yenna nga tomaze kufuna letters of administration oba letters of probate tuli ffenna bamashayikh bwekito bwe kiri kitegeeza nti omuntu ajja okuggulawo fayiro osooka n'omubuuza nti
olina letters of administration. Naam, olina ebbaluwa eyakakasibwa okuva eri ekukkiriza okuba nti kati gwe oli in charge, gwe executor w'omugenzi, gwe mulaamirwa. Bw'abanga yafanga talese mulaamirwa, talese musika, naam, abaana beetuulamu olukiiko ne balonda abasika baabwe ne babatwala ewa administrator general n'abakola ki? N'abakakasa era n'afulumya ebbaluwa bakakasa. Kakati abo ku bantu abaggulawo fayiro mu ofiisi yo balina kuba ku mwanjo. Ffe bwe tukola ki? Bwe tukola. Ye step esooka ogeza oprotectinga sharia yo, ate era mu kiseera kyekimu ensi yo terina amateeka g'ensi tegalina gagenda kukukwatira. Naye musango okugaba emmaali wano mu Uganda nga tolina lukusa kuva mu ofiisi yaani ya administrator general. Ate si kinene. Wa hadha la yunaqidu sharia. Tekirina we kimenyerawo mateeka gaki? Kubanga abantu bakkirizibwa okuteekawo shuruutu zaabwe maalam tunaqidu sharia. Abazibanga tesikoze eki? Tezikontanye na sharia. Kati mu system y'eggwanga lyaffe baateekamu nti okuba nti shekhe gundi tajja kuva eri naye agabe. Noono ki? Nti twagala system. Waliwo be tuba tuwadde obuyinza be bayita executors oba be bayita administrators. Next. Weerabidde omulimu gwo kati. Ekirala almustanadatu lazima. Naam. Okay, noting. Almustanadat allazima. Waliwo ebiwandiiko ffe bye tulina okubeera nabyo. Ekisooka shahadatu ridha wal muwafaqa min jamii alwaratha wa ala ra'sihim munaffidhu alwasiyya. Ffe tulina form mu office bagiyita declaration form. Okukakasa nti musiimye fe abasharia tugabe emmaali yammwe. Bateekako consent, abasika ne basayiningako, naddala ne executor oli alina ebbaluwa ya administrator. Ekyo tukimusaba. Kati ogenda okugulawo fayiro twagala bibeere kuki? Ku fayiro eyo. Ekirala khaimatu tarika ogenda gaba ki? Omuntu oyo kasita amala okugulawo fayiro nga tumugamba tuleetere lisiti y'ebintu by'oyagala tugabe. Naam, ebintu ebyo mu tarika mulimu an-nuqud, sente enkalu. Tagenda zikuleetera naye azideclaring ku fomu wabeerawo nti cash yalesebwa ati. Oba ali mu banka n'ateekako account banks. Al-aqarat, waliwo emmaali gye bayita etatambula. Immovable property. Bizimbe, mataka n'ebirala. Waliwo emmaali etambula. Asayarat. Waliwo ebintu nga bya mugenzi, makooti, masaati, masaawa, mu lulimi balita personal effects. Ffe tulina forms zonna tujja bbawa ku kopi za forms ezo nga byonna omuntu abideclaringa. Waliwo sente zaalina naye nga yaziwola abantu. Kati ennaku zino waliwo emigabo, shares. Naam, he started a company with some people and he has 10% of shares. So there must be that form that is declaring the estate of the deceased, the movable property, the immovable property, the cash in bank, the cash in pockets of people, and so many other things. Are we together? No. Why do we require that? Wano njala okusimbawo essira. Bw'onoomala okugaba emmaali ne wabaawo ky'otaagaba, tebagenda kugamba nti wali okyesigaliza oba olina gwe weekobaana naye. Ojja bagamba bye mwampa okugaba biibino. Antum ma'i ya jamaa. Bwe bakuwa lisiti y'ebyokugaba, kiba kirungi n'ogizzaayo ne mu lukiiko tujja mu maaso eyo. Oyita olukiiko lw'abasika bonna n'obagamba bannange bino bye bampadde. 1, 2, 3 n'obisoma. N'obagamba byebyo nti ye munsayiningireko wano. Kati bw'otandika okubigaba, waliwo mu mateeka kye bayita residue estate. Obuntu obujja bulabikayo oluvannyuma lw'okugaba. Tewali agenda kuteekako musango muwalimu nti muwalimu olaba yeekobaana ne nnamwandu kino ne batakigaba. Yagamba nti bye mwampa okugaba biruwa? Biibino. So we are saying
Why is it important that there must be that form that declares the property? Because after distribution, you shall not be accused that maybe you took some things, you hid them, and you wanted to connive with others to steal them. So any complaint that comes will say, this is what you gave me. Do you see how smart you are? Mulaba nti kati otambulira mu bwerufu? Nobody is going to tell you agenda kutekako musango. Ekirala, qaimatul waratha. Basabe listi y'abasika. Listi yaki? Wano njagala bakubiriza. Tonnatuuka mu mulyango gwa hajib. Tosiikiriza gwe bawe fomu bagambe nti abaana abakyala oba omwami taata bakojja baani bonna babiteekeko. Kati bw'onooyita olukiiko luli lwejjoga nti bannaye okusinziira ku mateeka g'Obusiraamu, taata bw'abaawo jjajja takola ki? Tafuna. Eyo oyingidde mu hajib, otandise obasomesa. Tibannaye ku mateeka g'Obusiraamu, la tawaruthu baina ahli millatayn. Tukisanze nga mulimu omwana, naye ng'omwana oyo yakyusa eddiini, etteeka lyaffe ligamba takola ki? Naye ku stage eno bonna gwe bawe fomu bazijjuzeemu. The other document is declaration of the legal beneficiaries. Don't limit them. Let them feel them until a right time whereby you shall say, this is eligible and this is not. We call it an exclusion criteria, babul hajb. Naam, ekiddako shahadatu taqwim rasmi min al-jihati al-mukhtassa. Kino kikulu nnyo. Naam, bw'oba odiiringa ne property y'omugenzi, teweetumiikiriza kugeraageranya value. Teweetumiza kukola ki? Kugeraageranya value. Bakugambye nti omugenzi yaleka yiika 10 emasi n'agamba emasi ndyawo kankubire boss. Boss ono twalinga naye ku biraali asooka atwoleko ku salaamu. Alaikum salaam. Kati olwokuba mumanyi oba mmanyi Sheikh Mukasa ba Sheikh Kigule Masaka, Seeka salaamu alaikum. Yika yawo eri mu sente mmeka? Nti yika yawo ano mbukadde butaano. Kati nga gwe weetumiikiriza emirimu gye bataakutuma. Funa report ya value. Era abasika bali oba bannannyini maali bagambe nti mu bintu bye mugenda okukola mugenda kukkiriza property yammwe ebeere valued professionally. Antu ma'i ya jamaa? Tuli fenna? You must tell them that we need a report from a professional valuer, especially on these valuable things. Don't just value the car. Manyi Pradezo zagwa akatale. You know these cars Prado are no longer on sale, so this is the value. No. Get a professional valuer. Especially land, these buildings, these are what? Automobiles and so on. Are we together? Emabega kaawo katono. Ze bino bye mbabuulira bye tukola muli baddembe maaso eyo nammwe okumpa ku knowledge. Mujja kumpa ku knowledge bye mbadde mbikola mutya. Tulina tarika gye twagaba. Wano muwulize obulungi. Tarika yali esukka mu biliyoni 10. Ate nga twogera tetunateekako birala naye tarika ene yabizimba ani nge byatutunulira. Naye Allah yatuwa hidaya nti twafuna professional valuer n'avaliwinga amataka gonna. Ne wabaawo ettaka nga lirina ekitundu kye lirimu. N'agenda alivaliwinga n'agamba nti ettaka lino liri mu bukadde 600. Naam, fe tugaba miwendo, tugaba value. Ate tetutunuulira kale tusobola tujja kukijjako okubalansinga wakati w'ekuwako mu kyalo ne mu kibuga. Naye fe tunuulira value. Okuwa 5 ku 10 y'omu kibuli eri ku bukadde 3. Tusobola okuwaamu acres 50 ewala nazo nga ziri kuyika zimeka 3. Antu ma'i ya jamaa? Kakati munnange bwe tumala okugaba waliwo omu ku basika nga tumuwa ettaka eryo fe tumanyi tumuwadde equivalent ya bukadde 600.
waayitawo ndowooza ne wiiki teyawera ng'ayingira mu katale ayagala kulitunda. Eyasembayo okumuwa nti bagita disclaimer, siga nti kyekituufu ekigambo kye, agamba eyasembayo okumuwa omuwendo omunene yamugamba nga nkuwaawo 150. Kyokka nga ffe twamuwa tumanyi tumuwadde obukadde 600. N'akomawo ewaffe bannange mulaba. Bannaye omusango guba gwaffe abashariya. Tugamba twabuuzizza ba ahlu dhikri. Naam, gye tujja mu maaso eyo nja bategeeza nti bwe tumala okugaba eno fayiro tugikwata ne tugifayiringa ewa administrator general. Naam, bakiyita inventory. Okulaga nti kati emmaali ya Haji Budala tugigabye era bwe tukoze ne bagiswaddaka teri muntu eyo fayiro ne bagikola ki? Ne bagigalawo. Kati omwana oyo asobola okukozesa gundi eyo n'agamba mulaba baŋŋamba bampadde 600 kyokka ku ground bagula 100 mu ameka era bwakireyizingira ffe tuyita valiwa. Era valiwa gwe bateeka mu kaguli ka kooti kibasooka omubuuza nakyo okimanyi bamugamba nti tukakase nti oli professional ng'ajjayo empapula ze ziraga nti ze professional valiwa. Abawali mufaatabiru ya ulil albab. Senga mbanna kubira shekhe wange mukasa olaba bwendu esuddemu omulamuzi ajja kumbuuza Abdul-Hafiz wasoma ddi ebya values awo ripooti yo yonna baba bagikubyemu ekituli. Antuma ya jamaa so bwekiti embeera bweri banne tutambule nga tutambulira mu systems. I was narrating an example whereby we distributed a certain property and the report from the professional valuer indicated that this land is at a value of 600 million. After distributing it to one of the beneficiaries, that lady or the beneficiary wanted to sell the land. And whoever came was saying the highest bidder was at 150 million. She came back to us. We told her it's not our crime. We have a report from the professional. So, togaba bintu nga tolina report ya professional value. Ojja kubanga ekyo kyejjeeko. It's not your problem. Now, next is al-akhlaqiyat. Empisa. Professional ethics ez'omuntu agenda okugaba. Naam, al-awwal al-ikhlas. Al-awwal huwa madha? Al-ikhlas lillah. Omulimu guno mmanyi maaso eyo nja kubategeeza bakamba tegeeze kati tetukyabikolera bwereere bannange. Bino bye mulaba bikooya. Halima. Nja kubawaayo ngenda balagayo ku sample ya gundi. Okay. Nja kubalagayo ku sample ya fayiro gye twakonkludinga mumanye nti kati omulimu gw'obuwalimu si byakukola bintu bwotyo bikiyita mu lujja. Kaakati osobola okunegotiatinga n'abantu bali mabdaiyan omulimu guno oguyingiramu naye percentage ya omuwalimu eriki. Wala ba'sa fi dhalik. Kubanga oba ogenda kukola mulimu bwebanga zaka muassasa diniya Allah yateramu wala amilina alaiha kati ate mutazi'i tarika. Naam, naye al-ikhlas tukulembeze nnyo ikhlas kyoyagala an tutabbaq shari'atullahi fil ard. Naam, kyekisookerwako. Ekyokubiri ash-shafafiyya. Ani ampa amakulu gaakyo mu Luganda oba mu Luzungu? Naam, transparency. Mu Luganda obwerufu, obulambulukufu. Try as much as possible to be sincere and transparent. Naam, era ku ekyo al-muhayada. Ma maana al-muhayada? Muhayada kyeki? Neutral. Teweekubira side. Naam, omusajja yakuteekamu obwesige
naye mu baana be waliwo mikwano gye nnyo nobagaa temufaayo mwenja bawa poloti za mu kibuga era ogenda okufulumya lipooti omwana gundi ne gundi ne gundi bo wabatadde wasava Yesu osobola okubeera nti wagabidde mu value naye nga omuntu okumuwa property eri emitiyana bw'aba wakugitunda kimukaluubira okusinga alina ka property akali mu central. Therefore al-muhayada okuba nti oli neutral, sigala ng'oli neutral. Mu mirimu nze gye mmanyi egirimu okugezesebwa era nga Sufyani Thawri bwe yagamba mimma yubtala bihi nnas okugaba emmaali eno. Buli muntu ajja kufuula mukwano gw'ekiseera ekyo, waliwo n'abajja n'okukusuubiza. Oli ajja kugamba nti sheekhe wange bw'ompa wali nja kuwaayo miliyoni 5. Ebyo tubirabyeko. Naye njagala okutegeeza kasita okikola ne bwe kiba kiki kimala ne kimanyika. Era agenda okulanga banne bamubuuza nti owaaye gwe wakoze otya okuba nti gwe wafunye Kampala Road. Agamba laba abajega bano. Bwe mwali mulowooza nti bina abasangawo ku mukeeka. Ng'abaako ne gwakuba akama nti nze seeka namuliiseezi. Sheekhe enkyobo okyaddamu okugaba emmaali. Naam, katono. Al-muhayada neutral. Neutral. La tamilu ila haula wala ila haula. Naam, idhan oyina okusigala ng'oli muhayid. Ekirala asirriya, confidentiality, beera mwamizi. Mu bintu ebitto okugaba emmaali eba lipooti tennafuluma ku kakiiko k'olina mugambe waali wano. Twayib bino byenjogerako Twayibu abimanyi kuba wa mu kibuga ate ali ku lugina ya ttarika. Naam, muba temunnaba kujja nti waategedde hajati gundi gwe bawadde entinda. Kubanga bino obikolanga kakiiko, olukiiko lw'otegeka olugaba lubeere lukiiko nga lwa mizi. Sheekhe nga sinnafunayo kanyego nti awo ojja kawulira. Sheekhe kati mutukoze tutya ettaka lyawo mutunulira tujja babuulira. Nako otandika okusomola ebyama nga tonnafulumya report okisse. Kubanga mu maaso eyo waliyo obudde bw'okutegeeza abantu. Ekisembayo al-amana tubeere beesigwa. Ana ara anna hadhihi min as-sifat aw al-akhlaqiyat allati la budda an yattasifa biha alladhi yatawalla amaliyata taqsimi at-tarika. Naam, omuntu agaba tarika bino alina okuba nabyo. Naam, asirriya, confidentiality. Confidentiality. You must treat everything confidential. Don't reveal any secret before the time. Are we together? By the way, sometimes there are certain properties which you might be referred to, and you need some kind of confidentiality. So these are al-amana, honesty. I feel that these are the qualities of a person who is going to distribute the estate. Qabla taqsim, mu process tunatera okumaliriza gezaako okulaba al-ijtimaa ma jamii al-waratha litawiya hawla taqsim ash-shar'i. Togaba maali nga tonnaba ku meetinga bantu. Obawe ekifaananyi kya sharia. Bireme kubagwako bugwi. Naam, prepare them. Tebamanyi byogenda kugaba. Waliwo meeting yetwakolako ne Sheikh Twayibu yagirimu naye abantu ne balooya bajjiramu. Manyi waliwo aganze ngena ne looya wange. Era mu meeting eyo bakkirize babuuze ebibuuzo. Gena maaso at-ta'akkud min jamii al-waratha wa manhi al-fursati lish-shakawa. Bawe chance boogere. Seeka lwaki mu kino mukikola bweki? Lwaki mu waliwo meeting gye twalimu kumpinga bamaseeka versus ba lawyers. Kakati lwaki ono mumwa hafu ya kino? Lwaki mugamba bwekyo? Ne tugamba amateeka gaffe bwe tugamba.
n'ogezaako okumunnyonnyola akhiran ne tuvaawo nga tukkiriziganyizza. Kaakati omukyala agenda okufuna nisfu y'omwami taba ne expectations za waggulu. Tajja kubuuza nti budala mwannyinaze lwaki mwamuwa endiga bbiri nze ne mumpeemu. Wamu preparing. Ate mu preparation omulaga nti kino kye tuli ku ibaada eringa ya swala. Naam, waliwo abawali bamanyi n'okutiisatiisa nti ate anaabiwakanya jahannam. Anaabiwakanya bino nusulihi jahannama wa saati maswira jazauhu jahannama khalidina fiha. Naam, so abantu, we need to prepare them. We must prepare an awareness meeting. We tell them, we prepare them, what are they expecting? Allow them to ask. Allow them to ask. Don't be so tough. I know, wallahi, this Sharia must be implemented. The one who doesn't want, Allah is going to take him to hellfire. Somebody will tell you, okay, we shall see from there. Yeah, there are those people jaganja tunabirabireyo. Naye temwerabira uslubuna. Ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izati al hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Bambi gwoyogera naye tamanyi. Naye olumu ate bw'amanyi ogenda okulaba ng'agonda. Naam, kirala mubasharatu tarika kulliha. Bannange nga tonnagaba la tuwazzi ma lam tarahu. Kino kitwale nga principle. Kyotalabyeko tokikola ki? Tokigaba. Gwoli Kampala oli mugaba ttaka ly'Eluweero. Kozi mangaye waliyo ekazi mmeka 50 10 zazaaliika egundi waliyo tuuseeyo. Yako ogenda kugabira abantu empewo. Ojja kuyigenda okutiranga lijjuddeko ba squatters. Ettaka eriko ba squatters. Value yalyo ebeera wansi. Kweri eryereere si bwe kiri. Kakati gwe oli mu Kampala olina makitabu yo oba oli mu Luweero mu tawuni bagambe wali ettaka liri kyanna mukaaka kozi eyo sisobola kugendayo eyo. Yahe gy'otasobola kugenda togabaayo. Eyo experience nayo tugirina. Tulina we twali tulambula ettaka sheekhe nga ate nno wasava mu kibuga wano. Wallahi nga value eri mu 1 billion plus. Batugaya ttaka liri awo kumpimpi awo. Seeka abasajja baali batutta. Mwe baani. Era kyovuola bano kino kankibateekemu omulembe gwa technology. Ffe tetugaba maali gye tutakubye ekifaananyi. Naye olwatulaba ne kamera ne batwekengera. Yaha abasajja baatandika okuwagala amajambiya. Wano mu ttawuni muyinza okuza tegaliiwo naye mwegali. Kakati gwe otudde mu ofiisi ye ya Sharia oli mu kugaba bilioni 1.5 eri ku Makai Road. Tomanyi na kikiriyo. Saba empapula ebizikwatako. Dino ettaka lya freehold oba si lyaki, lya kabaka lyaki. Ebyo byonna byonna olina kuba byawukana mu kimu values. Waliwo ne kyenjo bagamba nti ebintu ebibaako enkaayana wayinza okuba nga ettaka lya mugenzi. Naye ng'ettaka eryo kuliko ba squatters. Eryo toliwa muntu omu. Ekyapa kiyinza okuba omugenzi yakirina. Ffe mu hikima yaffe mu kugaba tugamba ekyo kyammwe mwenna buli muntu alinako percentage. Mukirwanirire mwenna we mukiwangula oba mukiruzinge muki mwenna. Naye gwe noddira ekibanja oba ettaka eririko enkaayana n'okiwa omuntu wago. Wallahi wagenda okuta nti seeka ate nze nyina kye nnafuna. Basquatters bagaanirako. La tuwazzi ma lam tara. Seeka togaba kyotakoze eki. That is why distribution is no longer personal. To personalizinga bintu buli kimu kyonna gwe. Ffe tulina team. Tulina team y'aba advisors. Era tugenda kukyogerako waggulu maaso awo. Tulina team y'aba inspectors abagenda mu field ne kamera zaabwe. Tulina team y'abantu abamanyi okuteekateeka maathi waabwe. Ne tuba ne team y'aba Sharia. Olwo lwe lukiiko. Property yinza okuba si nnene nnyo. Bwe ba si nnene nnyo funa abantu 2 3 naye nkwegayiridde togaba kyotakoze eki.
kyotalabye kazibe engoye za mugenzi. Era tubagamba haji wabadde alina abakyala bana, tugamba abakyala nti mutusibire engoye z'omugenzi masaawa byonna mubikuŋŋaanyaawo, tujja kujja ku ssaawa 8 nga tuziisaamu ezo tusobola ozeevaliwingira mu kubanga tujja kiraba mu maaso eyo tebeera nnyo interest y'abaki y'abakonti. Naam, maarifatul butun warrahim walmuamala. Naam, bwe tubanga tugaba emmaali mu fiqhi at-tawzi', antum ma'i ya jamaa, mu fiqhi at-tawzi' gezaako okumanya omwana ono akwatagana naani. Naam, omwana ono akwatagana naani kikulu. Haji alese abakyala basatu, ekyo nakiiz of recent. Omukyala azaala bano yaluwa, kubanga ogenda okusikira enkaayana z'otamanyi. Oddire omwana w'omukyala A omuteeke mu kizimbe nga baki owuninga n'omukyala B, wallahi nga ne mbulamu bwa kitaayo babadde tebakwatagana. Ono bw'amugamba tulinovetinge nti nze sijja kulinovetinga, ono bw'agamba nti tutunde nti nze situnda, omu n'afuuka kiremya wa mulala. Wadih? Naye ate mu kiseera kyekimu, antum ma'i ya jamaa, mu kiseera kyekimu osobola okubateeka ku property emu, bayiga okukolagana wakati waabwe, bazimbe oluganda lwabwe, naye nga ebyo n'obikola ala ilmu. Wadih? Ala ilmu. Osobola n'okubayita n'obaga bannange kati kitammwe yafa, mulina kubeera bumu, mukwatagane, oba oliawo mu nkolagana eyo ey'ebyekizimbe ogenda okulaba nga baali tebakolagana, bakola ki? Bakolagana. So kikulu nnyo nakyo okubeera nti tukimanya. Mu amaliyatu at-taqsim nga tumaliriza tugenze mu ngeri gye tugabamu, ibda bin nafais fa innaha himmatul waratha. Ibda bin nafais, nafaisul amwal. Naam. Can you explain ma'rifatul sorry. Shukran ala tadhkir. Ma'rifatul butun warraham, knowing the uterine relationships. What do I mean? You know, as Muslims we are polygamous. Someone has died leaving behind 3 wives. Please know, among these children, who comes from who? Who is the mother to who? For 2 purposes. 1, to avoid collusion. Some of the estate you are going to distribute it jointly, joint ownership. But this one, even during the lifetime of their father, they were at war. Are we together on that? But I have also said sometimes you can have a joint ownership, one from this mother, this one from, so that they can continue cooperating. My point is, don't just distribute randomly without knowledge. Have it in mind so that should there be any feedback, you are already aware. Don't be caught unaware. I hope it is clear now. Okay, amaliyatu taqsim, the process of distribution. Ibda bin nafais. Tandika n'ebyamaanyi. Buli muntu kitaawe bw'afa omuntu aba atunuulidde ettaka, kizimbe, tunuulidde emmotoka, gana amasaati n'amasaawa n'engatto. Olumu babitulekera n'obitulekera. Agaseeke bemwe munaamanya. Ebyo mubikwate mbitwale ku muzikiti. Naam? So, attention yaabwe weeri. Allah bw'akusobozesa n'obamatizaawo, ebisigadde bijja kwanguwa. Naye nalino sitteeka. Oyinza okusooka n'obawa ku bino ebyangu yangu, n'osampolingako feelings zaabwe. Naam? So, fiqhul waqi' ekikulu okumanya embeera y'abantu b'olimu. Olumu bw'omuwaako ku ngoye, ayinza okwambala ekkanzu ya kitaayo n'agamba, wallahi nange nkyanfa. Kati ekyo ate ne kimuteekamu okukkakkana nti woonogabiraga nti aseeka nze nasiimye, olaba eno gye nnyambadde nnyini ye yakola ki? Yafa. Kati ate nze nkaayana na byaki. So ekyo kyova nabagambye nti lino si tteeka gw'opima embeera nga bw'ekola ki? Naye ze kyendabyeko, omuntu bw'abanga omaze omuwa zino nafaisul amwal ez'ebbeeyi,
bino byo bitera okubeera nti byanguwa. Naam, ekirala al-milk al-khas. Nafaisul amwal fa innaha himmatul waratha. Awo interest yaabwe weeri. Kwegamba buli muntu awo watadde ki? Amaanyi, ebirowoozo. So we are saying, when you are distributing, read the situation. Read the what? The situation. That's why we have the jurisprudence of reality. In my own experience, I start with the most valuable. Because this is where the interest and the attention of people. Now, the moment they get satisfied with that, sometimes we have had cases whereby the personal effects, the councils, they say, Sheikh, those ones take to the mosque. Because they had already gotten the building, has already gotten the car. So start with where you see people's attention. Because sometimes when you start with the clothes, why is he starting with these clothes? He thinks we are interested. But I'm saying that it's not a divine setting. Read the situation. Sometimes you can start with the minor things to prepare their minds to receive the bigger ones. So it is up to you. Read your own people. You know them better than I do. Naam, al-milk al-khas. Bw'oba ogaba nga ddala omuntu yaleseewo property ewerako, olina okuteekamuko omuntu nga akifuna nga kikye binnafsi. Naam, nga kikye binnafsi. Waayagalira okitundira, oba kukigaba, oba kukola ki. Gezaako okulaba nga omuntu afunayo ekikye. Naam, kakati bw'afunayo ekikye, al-milku al-mushtarak, joint. Waliwo ebintu ebimu baabitulangiranga emabega naye za kati byavaawo. Sajja yafudde. Naam, al-milku al-khas, private property. Make sure that you give somebody something that is going to own it exclusively. It is his own. If he wants to dispose of it, he can dispose it. Either by sale, by gift, or anything of that kind. Now, then after that, al-milkul mushtarak, joint distribution. I was emphasizing a point, badde mbagamba, luli baatugambanga nti haba walimu. Omusajja aleka ekizimbe nga kino. Najja n'agamba amadirisa gonna ga budala. Naam, enzigi za zaaliika. Amabaati ga gundi. Kakati oli najja n'agamba nze bampa amabaati. Kwa n'agatwala. Oli najja nze bampa nzigi. Okumalirizanga ekizimbe kikyaliwo. Tekikyalina makulu. Instead of doing that, we go by percentages. Let us call the value what we take value wajje wano avaluinge kalina eno. Atugambe nti kalina eno erimu billion namba. Tiyalesa abaana bameka nti 5. Ate bannamwandu tuddeyo eri nti maama athumun. Nti ono alina kino katugambe nti maama ku kizimbe kino olinako thumun. So that kisigale nga kikyali kyamakulu. Oba baki ajjara bakikolamu bakirentinge nga buli mwezi maama ajja n'afuna thumunu ye, omulala najja n'afuna thuluthaini ye, olala n'afuna sudusi ye, wa hadha anfa'u lahum, kyekisingamu omugaso gye bali. Alaysa kadhalik? Bwe wasalawo era kitunda maama ajja n'anona thumunu ye ku kye baatunze, badala min maama atutte mabaati, ono atutte gundi, ono atutte gundi. Ate tuadvising ennyo abaana oba abantu betugabira okuba ne joint ownership ezo kubanga zibatambuzaako ku bulamu. Naam, either joint ownership by percentage as they are in Quran. If they decide to lease this building, the widow is entitled to 1/8. So at the end of every month, she shall come and get her 1/8 of the rent that has been collected. If it is to sell it, the same thing. But the practice, especially here, people used to distribute the doors for the widow, the windows for the first child,
then the roof for this and that. So you find the father is taking off the roof, this one is taking that. Which kind of jurisprudence is that? Now, next, aruf taqrir tumaliriza. We are finalizing. Bw'oba omaze okugaba, ya akhi anta bashar, oli muntu, oli muki? Wal bashar yukhti'u wa yusib. Asobola okuba nga yatuukiriza, asobola okuba nga yakoze eki? Nsobi ya akhi. Even bw'obanga tonnaba kufulumya report, kye nabagambye wali, waliwo kye bayita draft report. Taqriru tawzi'u al-mabda'i, etandikirwako, ekyali mu draft. Tu'riduha ala lajnati al-mustasharin. Kye nabagambye nti fano tulina olukiiko olwebuuzibwako nga luli waggulu waffe. Terwabaddeyo nga tugaba, naye tukwata ekyano tugamba bamasheikhi baffe, sheikh gundi, mutuyisizeemu mu lipooti eyo. Ne bajja agamba, naye wano mwakoze mutya, ne mubannyonnyola, abo ne mukkiriziganya nabo. Tukyali ku draft, tennafuluma genda eri ba beneficiaries. Naam, thumma ala lujnatul munaffidhin, waliwo abaakutuma okukola omulimu, executors, customer advisors oba matira. Ng'otwalira executor nti bannaye mbadde nkyagabye bwe ntyo, mulabye mutya? Tulina ffe twakagaba emabega kaawo, twalira executors n'agamba, executor n'agamba masha Allah, nze ndi satisfied up to the level of 95%. Bw'ofuna feedback eyo, kuba executor gwe baaleka okussa mu nkola ekiraamo kyani? Ky'omugenzi. Naga 95%. Naga naye kano. Era ng'oddayo ng'okola ki? Ng'okatereeza. Olaba bw'okendeeza ku chances z'okuwakanya bye wakoze? Naam? Halima. Genda ondetere kopi ya katongole ekitabo kino ekinene. Naam? Ekirala. Thumma ala jami'il waratha. Then oluvannyuma lw'okuba nti bali ofunye feedback yaabwe, kati yita olukiiko lw'aba ki? Beneficiaries. Obayitiremu bye wakoze eki? Bye wagabye. Bawe chance for feedback. Naam? Bawe chance for what? For feedback. Bakuddemu. Tebijja kubulamu. Era njagala okukakasa n'omala ogaba bonna ne bagamba sami'na wa ata'na. Olina okugenda bakkeberemuko, olina ekikyamu. I'm telling you oba n'ekikyamu. N'okola report. Abaana ne bagamba bonna nti sheekhe bonna. Walina okubaawo ekikyamu. Walina okubaayo bagane seeka akantu ako. Ekyo kya bulijjo kubanga nafsul bashariya, bwetyo Allah bwe yagikola ki? Bwe yagitunda. Innal insana li rabbihi lakanud. Ne bw'obanga omuwadde kiti neseeka ne kali lwaki mwakawadde buddala. Tatunuulirayo ke bamuwadde. Naam, so bawe chance. Ate mu chance eno gezaako okubaddamu baddemu bagende nti kino twakikoze lwa kino, kino twakikoze lwa kino. Ffe tulinayo twagaba lumu ne gandi seeka lwaki ono mwamuwadde nnyo wano. Tunga naye tulaba nti omwana ono muto. Omwana ono yeetaaga wano kana bwabeka rento akyasoma. Agamba aseeka mbategedde bulungi awo. Naam, so eyo ye gundi step eddako. Ekiddako at-taqriru nihai, kati ofulumya final report. Oh, in English. Sorry, my brother. We are talking about preliminary reports, draft reports. When you are done with the distribution, you make a report. First of all, that draft report, you should have a panel of advisors. Take it to them. Let them exercise their freedom to question you, to challenge you, to do whatever they want. Get their feedback, correct them. Because they have no what we call conflict of interest. Then, after that, panel of executors, those who gave you the authority, give them the draft report. Let them read. By the way, give them time. Bagambe temu papa. I'm giving you 1 month so that you read from A to Z.
Let them give you feedback. Correct it. After that, call the beneficiaries. Give them the draft. Allow them to make feedback. Be courageous. Don't be a coward. Be ready to receive answers from them. And I was telling them, if all of them agree that 100% you are right, then you must go somewhere for medical checkup. You must be having a problem. You know? It can't be. It is natural that human beings will always look for errors. Together, your obligation is to explain to them. Next, التقرير النهائي. نعم. فإنها همة الورثة. بالإنجليزية. I said start with the valuable property because this is the main interest of the beneficiaries. Mafhum. التقرير النهائي. After receiving ofunye report, bonna bakubulidde kati bawe final what? Final report. Next. Final report eyo التوقيع الخاص لكل وارث وما حصل عليه من التركة. Waliwo sample gye bandeeta gye njagala obbalagako. Tukola ripooti ennene erimu okuviira ddala ku bbaluwa gye mwatuwa nga mutuwa olukusa, meeting ze twakola nammwe, buli kimu kyonna. Naye ate tubeerayo ne per page. Bwe tugamba nti Abdallah Serunjogi twamuwadde ettaka e Kayunga, ne tumuwa ente 2, tubiteeka ku page eri separate. Najja bireceiving na signing. Kati buli muntu abane ka page ke. Ate ne tuba n'ekitabo ekikuŋŋaanya biki byonna. Bwe bakaayanira eyo nga bakomyawo nga tufe tukyekinga kubanga biba yino okukwatagana ne ripooti yaffe ennene. Antum ma'i fi dhalik? So at-taqrir al-khas, tawqi' al-khas, buli muntu era ajja n'asayininga. Waliwo abajja okugamba nti ffe tetumatidde. Don't force them. Now, don't force them. Bafunireyo ko obudde bwe bane executors zimwogereko ko nabo. Bwe bakuyamba bonna ne basayininga, alhamdulillah. Ffe tulina gye twakamalirizawo naye Allah n'atusaasira. Oluvannyuma lw'okubannyonnyola bonna ne basayininga. Bagamba tukkiriza. Naye oluvannyuma lw'okuba wano ne bagamba kati ne basayininga. Kitegeeza fayiro ogikoze eki ogigaddewo. Then ekirala, next, tasjilu taqriru nihai ma'a maktabil mudiru al-am li idarati tarikat. Kati ogenda okukola kye bayita inventory. Ewa administrator general gye bajja ebbaluwa ekkiriza emmali okugabibwa, baba balinze lipoota. Kaakati ojjamu, kati ogenda kukolagana ne ba lawyers ofayiringa kye bayita inventory. Bagenda gikola nga balina ogikola, bajjemu kapaati ke baagala, bagitwaleyo eri ebeere filed. Therefore, fayiro ya Muzeeyi Kamadi buli yenna alijja mu ofiisi ya administration bajja kugamba nti yiiyo. Naye ng'eyabikola musajja wa sharia. Tolaba nti oyambyeko fi tatbiqi shariati llahi fil ard. Banaye temukiraba? Nze experience yenakabeera nayo mu ofiisi ya sharia ndabye obulungi bwa qada islami. Ekyo waliwo omuganda wange agenda okyogerako. Era bwe naafuna akadde ate nja kubawisizaamu tuhandolinga tutya marriage and divorce proceedings. Omusajja ajja mu ofiisi yo, wallahi seeka omukyala amukooyi nti oyagala ki? Talaka. Nojjayo ekitabo kya talaka. Omusajja olutuuka bw'ati ng'omukazi lipooti ogiraba, tokyali mukyala wange. Mukazi wattu kyakolanga addukira mu kooti. Kooti egenda kuyita mu walimu ekubuuze principles za natural justice ozimanyi. Wamuwadde omukisa ono muwuliriza. Baseeka temugattulula bufumbo bw'abantu nga temubayise bombi. Nze ekyo nkirabyemu amaslaha mangi. Era ffe ewaffe ng'oggyeko ripooti process eyo ayagala okugattulula obufumbo bwe ajja naggulawo fayiro, ne tubayita, ne tubawuliriza,
ne tuwandiika judgment. Naam, kati judgment negoberezebwako certificate. Teri yaki challenging. Ate ennaku zino mbakuba akaama gye baddukira mu makooti batandise obbagamba muddeeyo gye baabawoowera, naye gye baabawoowera nga waali wabaddeyo system. Tewabangayo system, tutandika ozibuildinga. Therefore tugende mu maaso. Kasita tumala okusaayi gundi eyo, buno ngenda bubawanga bwa assignment. Oba spokesperson yana groupinga ze kuba njagala kumaliriza, naye ngenda bubawanga buki bwa assignment. Ya Rabbi akadde kagenze. Ka assignment akasooka. Assignment eriemu. Gy'obaddeeyo nze siriiyo, nze nyina bye mbadde nkola. Kaifa tataamaluna maa alfiati taliya duna munaqafati ahkami sharia fil mirath. Nga to contradictinze na mateeka ga sharia. Naam, bino ebintu wali obifunyeeko era wali obifunyeeko wabikola otya? I will come to them. This is like a group assignment. I want to get knowledge from you. How have you dealt with the following cases? Have you ever received such cases or not? One, zawja farakat zawjuha eyonsobi li 10 sanawat. Mchala yavewa kama mazene miaka 10. Naam, bwawulira mbu yafudde nadda asaba tarika. Emyaka 10 tafumba waka. Probably n'okufumbira yakola ki? Naye olwawulidde nti haji yafenaga nti nze ndi mukyala wa haji. Mukihandolinze muti eyo Saidi. Oyo fiqhu tawzi'. Now, the first case, a woman was married to someone. Then she left home. By the way, there is no divorce certificate. No? She just went away for a period of 10 years. When she heard that Haji so-and-so is dead, she comes back and says, I'm claiming my share. I'm a wife to the deceased. How have you dealt with such? Nja kusaba okwatagana n'olukiiko mufune group njagala answer. Number 2, waladu zina al-mutalibu litarika. Mukimanyi nti eno reality. Abaana abatazaaliddwa mu bulambulifu bw'obusiraamu. It's a reality mu basiraamu n'abatali baki basiraamu. Agenda kulaba nga kitaawe afudde yabadde naamulabirira. Kaakati ffe tumanyi principle yaffe ya sharia. Alaysa kadhalik? Naye azze agambye nti njagala share yange. Wali obaddeko ne keesi eyo Sheikh Boss? Bw'oba tobeerangako nayo kati kitwale nti ogirina. Odiringa nayo otya. Naye teweerabira. Duna munaqadhati shara'i l-Islam. Saagala otwistinge owetewete. Naam? 3, imra'a. Eyo nsobi ngambye tugitereeze. Nti zawjatun faraqat zawjaha. Sahih. Naam? Athani waladu zina, illegitimate children. Children born out of marriage. After the death of the father, they say, we want our right. This is our biological father. How have you dealt with such cases? Number 3, imra'a lil mayyit minha waladun ghayr shar'i. Naam? Omukyala babadde bawangala n'omugenzi. Naye si baki? Si bafumbo. Era mulinamu n'omwana oba abaana. Ogenza okuyita meeting y'abannamwandu yatudde ne ku front line. Ogenda okunoonyeza nga ne banne bagamba nti oyo tebamuwuwa. Tomenya mateeka ga sharia, njagala ombuulire gw'obadde okikola otya. Kubanga tuli mu nsi ng'ensi yeemuwuliriza. Naye nga sharia yeyinza okuba teyamuwa ki? How do you deal with that? We are talking about a woman who has been living with the deceased, but they are not legally married. And even
she has children from him. Finally, next, warithun mukhalifun lidini muwarithihi. Eno kese eliriyo nze nagifunako. Sajja yasooka n'awangalira mu bulamu bwe bw'ekivubuka. N'afuna omukyala we si musiraamu. N'awangala n'emyaka nga 15. N'amuzaalamu abaana 4. Ne bafuna obutakkaanya. Omukyala n'agenda n'abaki? N'abaana. Kati ono Allah n'amuwa hidaaya n'awasa omukyala omusiraamu. N'azaala abaana abali shari'i. Muzeeyi n'afa. Bwafa bali abana irtaddu bali bakyusa eddiini ne maama waabwe. Olwawulira nti taata yafudde. Tuzze gabana bintu bya taata. Gwe wa sharia odiiringa otya n'abantu abo. A principle gimanyi la tawarutha baina ahali millatayn. Abantu abaawukanye eddiini tebakola ki? Tebasikirigana. But how do you deal with them? These are realities. Tetusobola abazungu bakiyita kuteeka mutwe mu sand, you bury the head in the sand, ate kino ekyebweru n'okikola ki? N'okirekawo. The fourth case is how do you deal with some inheritors who are not of the same faith with Muslims. Don't change the rulings of Sharia. How do you manipulate the situation? Second last, baitu zawjiyya. Manyi teresa obuzibu. Matrimonial home. Sajja afa n'alekawo amaka nga agaleseemu nnamwandu. Naam? Naye nga amaka gamanyikiddwa nti ga musajja. Nnamwandu omufulumya. Okola otya okudiiringa ne property eyo. Waliwo keesi eri fresh ate eri mu kitundu kya wano. Nga wallahi omusajja kye yaleka kyokka ekiriwo nnyumba eyo. Abaana bagamba tugigabane. Mukyala agamba amateeka ga Uganda gagamba nti matrimonial home bawange bwafa nina kwenywereza mu ki? Odiiringa otya nakyo. And finally, warithun aba an yusallima ihda mumtalakat walakinahu radhin bitaqsim hasba sharia. Haja ayinza okuba abadde n'omuvubuka gwakolagana naye nga yavuga akagaali kano akamotoka kano katipa. Naam? Haja olufa wallahi n'akalemera. Naga kano teri akatwala. Naye mugabe mu sharia, mugabe okusinzira ku sharia. Mutabani we tabaganye kugaba mu sharia naye agamba kana akamotoka tuwaba akakwatako kano. Oyo odiiringa naye otya. Njaga kusaba ansi ezo tubenga tuzikola ki? Tuzirowoozaako tukole groups tugire. Kaakati akasembayo. Naam. The last case. Let me start by interpreting. You have a son. The son has been living with the father, working together. But maybe the father has a truck, like this one is used to transport building materials. After the death of the father, this son refuses to hand over the truck so that it can be part of the distributable estate. But he has no objection to the distribution according to Sharia. How do you deal with that case? The other colleagues are saying, let him hand it over. He's saying no. How do you deal with that? Akasembayo kannyonnyola ngambye nti taata kyakulabirako abadde alina mutabani we tukimanyi waliwo taata nga mutabani we yakuvuga akamotoka yakakolera ne babala ssente naye taata olufudde aganye okukaleeta okukagaba awera n'okuwera nti anaakakwatako naye agamba amugaba okusinziira kuki? Ku sharia. Oyo odiiringa naye otya. Bannaye n'ebigambo ebyo insha Allah njagadde balaga sample. النقطة الثالثة الخامسة أين السادسة؟ تدك ما بقى. أوكي. دكوا كما بقى قطن. نعم. تفضل.
تفضل يا شيخنا. دقوق النمبر 3 امرأة للميت منها ولد غير شرعي. Sheikh Kigundu, omukyala abadde awangaala ne bbaawe, bwenkola bwenti in quotes gwotegeera bulungi, yamuyita bbaawe wabadde bawangaala naye amuzaddemu n'abaana. Omusajja olwafudde n'agamba mu bannamwandu naye azze. Odiiringa otya n'omuntu oyo? Naam, mukumaliriza kubanga omusomesa waffe owokubiri atuuse, eno sampo mugiraba? Kati guno gwe mulimu. Eno ye kino kyofulumya ng'omaze, ffe kino kye tufulumya nga tumaze. Ekitabo mukiraba obanga eyaddayo okusoma doktura. Naam, eyo ye professionalism gye twagala ejje mu bawalimu nga tukola emirimu gy'obusiraamu. Naam, eno gundi saagala kubawa naye olaba ebifaananyi. Nabagambye tetugaba kye tutalabyeko. Naam, bino bifaananyi, kino gundi, bino byonna bifaananyi. Ninawe mbadde njagala obbalaga. N'omusajja ali mugagga. Zino faamu, ente zonna ng'onoozigaba ozikuba ebifaananyi. Nojja, then n'otandika okulaga, kati calculation tutandise. Obubokisi obwo bukulaga nti ono wano yafunyeewo thumunu, ono yafunye buti. Bwe tumaliriza ne tulyoka tugenda kuwasembayo eno. Tulina amabaluwa ge tubawandiikira. Ripooti ya professional value ogiraba? Buli kintu kyonna kino kivaliwinze byonna tubiteekamu. Bwe tumaliriza ne tugenda mu maaso. Olaba nti n'agamba nti mukamugenzi tumugala tuwe ku certificate yo. Marriage certificate. Ogirabye? N'ebirala bingi. Tubasaba ne identities zaabwe. Identity card n'ebirala. Ekisembayo waliwo signatures n'ebintu ebirala bingi nnyo. Kale n'ebigambo ebyo. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله. نعم.